Kano mukakwate empola kubanga leero njagala omubbi tumukwate lubona nga mwenna mulaba. Bulijjo mbagamba nti NASA ebakuumira ku scripts zaayo nga temunfuna bulungi. Teri bulimba buli perfect. Era mu video eno tugenda kweyambisa critical thinking ne reasoning mutegere nti muli mu firimu munda, so si reality. Tutandise okweraliikirira ku kintu kye twakola twaddira eno Voyager ne tugisaako golden record yaliko ebyama byonna ebikwata ku nsi eno. Kati obuzibu obuli etuuse wala nnyo ng'eneri 22 billion kilometers okuva ffe we tuli. Bannange ba astrophysicists bonna ne ba astronomers batandise okweraliikirira kubanga singa mulabe waffe omwagigwamu bw'ati amanya we tuli. Gary Randolph eyagiri mu mitambo mu kukola Voyager ezo genda efulu video ku YouTube. Bannange zino Voyager ziri wala wabula zituyambyeko okumanya ebiri mu interstellar space. Kantandike nga ntereezaamuko ku mukulu oyo tekinologi ya UG pulidde atiisa abantu mbu simanya golden record yaliko ebyama byonna ebikwata ku nsi eno mbu ate singa omulabe waffe abaagiguddeko amanya we tuli. Okusinziira ku script za NASA yalaunchinga Voyager 1 nga 5 September wa 1977 ng'ekigendererwa kyayo kwali kuvumbula outer planets ne deep space. Wabula Voyager 1 bagiteekako golden record yeyo nga eriko obubaka just in case alien civilization yonna ebeegiguddeko. Obubaka obwateebwa ku golden record tebyali byama bya planeti yaffe ng'omwami oyo bw'abagambye, era tewali nsonga yonna ebeeraliikirizaawo. Golden record yaliko ebifaananyi by'abantu ne Earth bwefaanana ng'ensozi, emigga, amazzi, oceans. Kwaliko amaloboozi g'abantu abaseka n'omwana akaaba ne sounds z'ebinyonyi n'ebintu ebirala. Kwaliko n'okulamusa okulaga nti tetulina buzibu bwonna nga bwali buwandiikiddwa mu nnimi 55 languages ezisinga okwogerwa wano ku nsi. Kw'ossa ne instructions ezandiyambyeko aliens ezo okusobola okubikula akatambi ako okusobola okufuna obubaka obwakaliko. Kati tewali nsonga yonna ekuleetera kutiisa bantu kubalowoozesa nti nno akatambi kanaaleeta obulabe bwonna ku nsi kubanga akatambi ako era okusinziira ku scripts baakateerako mulabe waffe kukalaba. Ebyo mbinnyonnyodde just ku clarifyinga wabula mmwe bafollowers bange mukimanyi nti tebiriiyo just firimu za NASA. Kati kambakubira ebituli mu NASA nga nsinziira ku Voyager 1 eno n'olwekyo ba globers mwetegereze bulungi. Gwandabira ku TikTok full video ogenda kugisanga ku YouTube channel yaffe eyitibwa Wake Up Zukuka. Don't forget to like and subscribe. Natandise mbagamba nti teri bulimba buli perfect. N'olwekyo tugenda kozesa critical thinking ne reasoning okukwata omulimba. Tekniiki eno ekozesebwa nnyo ba detectives mu interrogation rooms okuzuula amazima mu bantu abo be baba bateebereza okubanga baakola omusango oba nga tebaagukola. Tutandise tubuuza nti kiva ku ki satellites okuspinning around Earth nga tezigudde munda mu Earth ate era ne zitapaalira mu space. Ne batuddamu nti velocity yezigaana okugwa munda. Velocity abatamumanyi kiringa bw'ogamba nti speed kwe ziddukira yeziyamba obutagwa munda. Kyokka ate Earth's gravitational pull towards the center of Earth nezigaana okupaalira mu space. Wandiika nti gravity wa Earth yalemesa satellites zonna obutapaalira mu space. Kawandiike. Awo waliwo hint, kawandiike. Gravity wa Earth yalemesa satellites zonna obutapaalira mu space. Okawandiise. Bwe tumaze okutegeera nti gravity wa planet Earth yagana satellites obutapaalira mu space ng'ate ne Voyager 1 nayo kika kya satellite, kituwa ekibuuzo ekiddako nga kibuuza nti lwaki Voyager 1 yo ya escaping Earth's gravitational force. Ekibuuzo kino bakiddamu nga bagamba nti Voyager 1 bagilaunchingila ku speed ya kika kya waggulu nnyo okusinga ku satellites endala, era speed eyo yayamba Voyager 1 okwescaping Earth's gravity. Wandiika ogambe nti speed ennyingi yayamba ekintu okwescaping gravity. Kawandiike. Kati wano awaddako we tugenda okukwatira omunyama gwaffe. Okusinziira ku theory ya Albert Einstein eya general relativity, obuzito bw'enjuba bwakozinga space time curvature eviirako mbu enjuba okubeera mu center nga tewali kintu kyonna kisobola ku escapinga maanyi ga gravity oyo ali ku njuba. Era bw'obuuza ekibuuzo nti oba planets zitambula lwaki tezipaalira mu space ne ziviira enjuba, bakuwa nsonga eno eya space time curvature Albert Einstein gye yayogerako mu theory ye eya general relativity. Mu reality, Voyager 1 bwe yamala okwescapinga Earth's gravity yali terina ngeri gy'esobola kwescapinga mu Sun's gravity kubanga ne speed kweddukira ntono nnyo ku speed planets kwe ziddukira. Naye somehow man-made object etalina wadde engine egiyambako okwongeramu ku speed kweddukira yafuluma solar system. Wandiika ogambe nti Gravity Force ne Voyager 1 bombi ba main characters mu firimu za NASA kubanga mu reality
bwebanga planets zonna zi Saturn zonna zi orbitinga enjuba mwaka ku mwaka nga zidduka ku speed ya kika kya waggulu singa Voyager 1 kati kijja kitya Voyager 1 yo okubanga ya escapinga gravity w'enjuba. Simanyi oba mukyaliko wabula naye nga njagala mubeereko. Saagala kubayitira Professor Mickey kubanga nyinza omuyitira wano n'abankwatiramu. Ate okumanya nga tekyali kisima Voyager 1 okwescapinga space time curvature y'enjuba, obusajja bwasindika ne Voyager 2 mu luutu ya Venus. Voyager 2 neeyitira ddala okuliraana enjuba naye era nayo neesigala ng'epaala okubalaga nti ne Newton's law of universal gravitation terina waaka, terina kyesobola kustopinga Voyager. Wandiika ogambe nti gravity force is just in fiction, si force ya ddala. Abasajja ba NASA be bagiragira ekyokukola kye baagala ekole byo kye bakolera. Ekirala eky'obujega abantu kye batalaba kye kino. Voyager 1 bagikola basinzira ku tekinologi wa 1977. Essaawa ya leero batugamba mbu Voyager 1 eri mu distance ya kilometers billions 25 okuva ku nsi. Naye antena ya Voyager 1 ekyasindika signals ku Earth. Olaba ffe abali ku Earth mu mulembe guno ogwa tekinologi abimala, TV zaffe nga ziri ku digito, nga buli wamu waliwo n'emirongooti, nga ne internet eyita mu waya, naye signals zikyatubula. Kyokka gwe ne bakugamba nti antena eyakolebwa mu 1977 esinziira mu distance ya billion miles 22 ze kilometers billion 25. Antena eyo mwesinziira n'esindika data wano ku nsi, era gwe n'osigala ng'obikkiriza. Ekisembayo Voyager 1 emaze emyaka 48 obudde bwa leero nga mbwe eri mu space etambula, eyisa mu bbugumu eritagambika n'obunnyogovu naye tebirina kye bigikoze. Eyita mu bwengulu obujjudde comets mwe bye muyita ebiyinja ebigwa bye batusuubiza nti bigenda tomera ensi essaawa yonna, naye byonna ebyewomye tebigitomedde kugisaanyaawo. Planets zonna Voyager 1 eziraba n'ezeewoma ate neetaganya gravity wa planets ezo kugisika. Voyager 1 emaze emyaka 48 mu space nga tebagikolako maintenance wadde repair yonna, naye ate ekyakola omulimu gwayo ogwagisindisa mu space na buli kati, ate era nga bakulaga nti emyaka emirala gikyeyongerayo myaka nga 10 mu maaso ng'ekyasindika signals nga zituuka wano ku nsi. Wandiika ogambe nti ensi naawe otandise okugirabira mu reality nanga amaanyi ganziremu. Bw'okkiriza nti Voyager 1 gyeri gwe nga bongera okukulimba anti obulimba obulala babuzimbira okwo kwennyini ku Voyager 1 yennyini gye wakkiriza nti gyeri, ekitegeeza nti gwe oliba mwebafu paka okolera ensobi emu bweti n'okkiriza nti Voyager 1 gyeri. Bagenda ozimbira zi exoplanets ze bagenda okulaga mu maaso eyo nga tokyasobola kuziwakanya kubanga wamala okukkiriza nti nno Voyager 1 character oyo wamukkiriza nti mwali mu firimu eyo. Oba muntegeera bye mbagamba? Simanyi oba muntegeera. Abalaba firimu simanyi oba mutegeera kye mbagamba. Wokkiririza character ono kasita omukkiriza okubeera mu firimu yo, kitegeeza ebisigadde byonna character byakola, amaanyi ge bamwambazza, obusobozi bwe bamuwadde byonna olina kubigumira okkirize nti nno gyebiri ye reality. Naye nga nze nkugambye eno muli mu firimu, nasse ebazannyira firimu, fiction movie tebiriyo. Gwe atanaba kusubscribinga naawe atanaba kulikinga olikinge, commentinga ntegeere ekiri mu ndowooza yo, n'abatannafollowinga mu followinge, sharingira banno tusisinkane mukaddako.